Alex Waiswa Mufumbiro gwe tuli naye mu myuka wa mugezi wa kina kya National Platform Kyakoze Balam Barugahale atembete ekintu kyawe kiri project ene kwama nkoko bana Balam ebigambo bimusobedde n'atandika okwefunyafunya okwewetaweta etakatali mu mire anti ng'ebigambo bimubuzeeko bamugambya nnyonnyole ekintu kyatunda nga talina bigambo. Alex Waiswa Mufumbiro amukubye okuva ku A n'amugusa ku Z ng'omukulu Balam Barugahale talina kyatugambayo. Amaliriza esekeredde bwesekerezi n'agamba mbutuufu nange ekyentunda sikimanyi bankakabuka sinkitunde era omusimbi bampa mungi sisobola gana kulya musimbi ogwo. Alex Waiswa Mufumbiro mundeke ndye kasente ne nange kyentunda sikyagala bakinkakabukasi takina lugendo ne kandye kasente mwana wange. Project ene kwama mugitegedde yeri simanya MKLG yabadde project ate yafunse LG awe tuli nsabokirize nkwe Alex Waiswa Mufumbiro ngattira mu migwa omukulu Balam Barugahale atunda ekintu kyawe ekyo taliddayo kitunda wakomye leero kimuzitoweredde abadde nno kusanyuka gwanga Patriotic League bayanjudde balumira mwoyo beggwanga kubanga kiri ekigambo kye bayita league. It is an association of people with the common interests. Ekigambo league kuba bino buli bw'oleeta ekintu mu bannansi oteeka okuba ng'ointerrogatinze word by word. Era league kyefaananiriza bulungi era tewabadde kwewuunya kufa abamanyi nga nti bajja kuba na bingi kubanga pulogulaamu yaabwe nakyemalira kufiira ku ere era nga babawuddisa mu mulamwa buli kiseera mutambulire ku balala ate nga bonna bamala ne bamanifestinga nti ffe tuli era nga bwemumanyi tetulina buzibu ne NRM naye ate bakugamba mu bigambo byabwe nti ate be bagenda oteekateeka Uganda ennungi naye nga bazaalibwa yawamba emyaka 4. Ekyokubiri ekyenkizo nti bw'ogenda mu speech yaabwe gyompaddeko eggwayo bulungi mu speed gy'ogimpeddemu nti enyinga ebavunaanyizibwako okufuula omuntu omu omukulembeze wa Uganda nkuzayo ku kaliigi nga olaba mu NRA mulimu Women League mulimu Youth League mulimu Disabled League kati bayongeddemu ne Patriotic League. Era tekyawukana na historical nomenclature gye twogerako buli lunaku nti this is old wine in new bottles. Nti guno omwenge mukadde mu chupa mpya nsabika y'omwenge yeki katengeje bamanyi y'omwenge walaji abawalaji ne bokyusa Uganda walaji echupa noteka mu kalenzoli era oli bwanywa akaga gundi temumpadde Uganda walaji kakati byonna byolaba But Alex, again, wasome ekiwandiiko kyenkuwadde because of ekiwandiiko nkikuwadde, which is true. Nange nakifunyeeko. But bw'owulira ebigendererwa byabwe bakugamba baagala national unity, okay? Baagala peace and stability, baagala patriotism mu bannayuganda, baagala okwempowering abannayuganda okulaba nti batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe, baagala kulaakulanya bannansi socio-economic development n'ebirala. These are good, you know. Basooke bakkirize nti kitaabwe ayonoonyi kuba ebyo byonna bye baagala okukola oli yabisuubiza ate bonna abakungojja eri emmandwa gye bagiramu gye bamaanyi kakati bayogere nti emmandwa eno gye tubadde tukongojja ebbanga lyonna tuleese omusaba nange mu transformation ey'abantu eremeddwa marking guide lindako tetwanguwa kuba tuli ku kiwandiiko this is interrogating byo bye munyumya kakati mu kiwandiiko kyabwe kyennyini bagambye our supporters mobilization drive aims to secure the election of omwami oyo to the presidency include articulating the vision mobilizing supporters for a higher voter turnout and rallying volunteers. Mwami kigwa ali mu kiwandiiko nze amanya gannemu okusoma gegamu barugahara byarugaba ararugaba kakati sagala kugasobya okugaba ekitiibwa okitegedde
kati gwe kiriza nti ekyo ekitiibwa kimala kakati their aim yeyo then you look at the collection. Alex Waiswa Mufumbiro, you are making my day. I'm so happy, hyped. Alex ainengeja nkwatidde Muzeyi Balam namussa mu kasonda. Muzeyi Balam omusajja ow'emirembe, emirembe gimusse ne yeefunya naye ali mu kwesekerera ekintu ky'atunda project emekwama. Mwana Alex Waiswa Mufumbiro, mbuuza abali ku kitebe, Alex yafunye kalangi oba ak'okunywa, afunye ka juice? N'akatuuyo kazze. Alex ayogedde oluzungu n'avvuunula ekiwandiiko ky'abasajja. Balam yakibaze n'afa enseko n'agamba omusajja atukubye omupiira goolo bwessi. Baagala kimu, bali mu kumutega Alex ayogere erinnya asobole promotinga ekintu kyabwe. Alex agaanya, agamba omwami oyo bamubuuza, mwami kyali mu kiwandiiko oyo amannya ge gamu byarugahare byarukuucu. Omusoga yeekuula omwana Alex Waiswa Mufumbiro. Abasoga tubaagala nnyo naye mwabajja Alex. Ulira ebigambo wano Of people. Mu Fathers Union tosobola kusangamu atalina mpeta. Okawulidde ako? Mpulira. Mu Fathers Union tosobola kugendayo n'osangamu atalina mpeta. Kakati eno gurupu gwe gitunulire. Yemu kinaye nti mwenge mukadde mu cupa ki mpaayo puleyo mupya ku bo. Nalabyeyo nga tali mu oligarchy. Nalabye Captain Mike Mukula jo national linda kati awe yes ona amyuka sentebe wa NRM mu Eastern Uganda. Naleba minister bawulirako ddala. Nalabye Honorable Frank Kajiji tumwebaze. Nalabye Honorable Kabyanga Baluku. Nalabye Honorable Ntabazi bona ba minister. Nalabye abaka ba parliament okuva bitu by'eggwanga ebyenjawulo byonna nga bagamba nti ekitangala tukiraba mu General MK. Basooke bagambe eggwanga ba minister abo kyenkugambye kyennyini bwe byoyogera byendiko just kijja kutwala budde muntu kumanya old wine in new bottles. Kajiji minister mu government amazemu myaka emeka mwakaseera sibe bata abantu nga bajja ewulidde Luweero tuli kyekitu kati kyo gye tugenze. Alex Waiswa Mufumbiro making me hot. Musajja atira Balam mu miguwa. Balam atandise okuona ku presenter. Why? Nange mpaka time nja kuswala nze kwolereza kintu kiganye. Alex. You know, I'm sorry, naye Alex ansesa. Kubanga ayina engeri ejja kutema ekintu ky'abasajja nakivungavunga bw'ati. Baagala bamwe target kipromotinga aganye. Abayita batemu sibe batta abantu Luweero ate nga bituufu byayogera. Kati Balam alaba bamutira mu miguwa. Akoona ku president owaayi. Naawe nange mpaka time omusajja nzita. Alex tuli kati ku Luweero
minister goyogeddeko si jeno si jeno chi mwebaze simu sirikali etumwe oyogedde ku mwezi sibe baleeta okulwana wano mu Luwero obuwango mukula temulya mu Global Fund. Mwebaze okuba nti amulabirira bulungi project emekwama. Actually amazima amatuufu gali nti omuntu oyo gwe bali mu kutusibako katemba gwe bali mu kuzanya okuteeka mu katemba omuntu oyo si Munnayuganda yazaalibwa TZ eyo bigambo bya kitaawe byennyini tibamuzaalira Tanzania. Kati omuntu atali Munnayuganda Omutanzania tayinza kuleeta katemba mu Uganda. At least ayinza okukola ebyasobola okukola ekyokuba ekyeyo naffe tugenda mu mawanga nitujja no ku mawanga nitukuba ekyeyo n'ogenda e Germany n'ogenda Iceland n'ogenda wayina gy'ogenze n'okuba ekyeyo n'ogenda Bulgaria n'okuba ekyeyo kyo n'ogenda Brazil n'okuba ekyeyo n'ogenda ne mu US yonna gy'oba ogenze Bungereza n'okuba ekyeyo kyo nga bwe tuliyo. Naye tosobola kwesimba ku bwa president wa Iceland nti kubanga wajja n'okuba ekyeyo mu magye bakuwa gwe jeno mu magye ga Iceland naye nga wazaalibwa Uganda kati n'ojja n'oweesimba okuba president wa Iceland tekisoboka kizira n'okutta kitta. Kati gwe bazaale Tanzania bw'ayagala kuba president wa Uganda project emekwama. The legal framework of Uganda jurisdiction posing nga mugikyusiza omuntu okukulembera Uganda it is by birth oteekwa okuba nga bazaddewo bakuzaalira muki mweri eggwanga. It is on public record, it is on public admission okujjako bo nga bwe beeyubula mu buli kimu ne mu lulimi beeyubula nga General Yoweri Kaguta Museveni akunnyonnyola gye yazaalirawa gwemwogerako. So siyinza kuba bothered nga constitution mundeetera okudiscussinga ku muntu asobola okubeera omupakasi mu Uganda asobola okukolera Abannayuganda ku platform zonna okitegeeza n'okwenjoyinga okuzaalibwa eyawamba eggwanga eyo naye yukireka wa chances zammwe ez'okukwata obukulembezi bw'eggwanga. Ffe ate kakati gwewulira ki twakuba emmando ne tugifulumya n'oleeta abakongozi mwami imina gwe tuli okumpi olaba ndi batat Bannayuganda babuulire dimina olaba ndi batat nkuwadde parameters. Ekyokubiri dissecting the persona bwe batunda nabo bennyini balabye nti okutunda nabagamba nti iyo project emekwama nti yali nfu from the start. Kati bwema nabagamba nti iyo project emekwama nga leero bategedde nti babadde booperatingira mu nsobi. First of all baflautinze amateeka gonna ag'amagye muwulidde ng'agamba kubanga bo tebali ku byamateeka bo bali mu byakivandulo byakivandulo gwanga twali wambo balitomera ffe tuddako kakati tulina omujaasiita DNA ey'obwajjeno yagijja ku kitaawe gwokakasa otya omuntu eyajja DNA ey'obwajjeno ku kitaawe nti ayinza okusavinga emmere etali ya miwule eyatali ya miwula nga DNA ey'obwajjeno yagijja ku kitaawe. First operation gye yakola wano yali yakutaasa wali kuki bwe basiba obuguwa nga bataasa minisita mu byokwewamba n'ejjejjodongo obijjukira zizo operation gye boogerako Sujja olwaleero bagamba nti abayekera bagwawo paka kati twogerako DF bwe bagenda mu operation Sujja ebyaliyo nga commanding officer ne majje bamugobamu bamuza ku advisor era ebbaluwa yamugoba yagamba nti tumusonyiwe kuba ebimu byakoze byo yabitugamba byakoze ebirungi naye yatugamba tumusonyiwe kuba ebibi ate gwe tomanyi kasita oba kyongoozi ne bakugoba olw'ekyo ky'obaddemu yakyusibwa olw'ensonga nti yali wampisa mbi mu kasita oba kyongoozi nga tolina bwongo. Alex Waiswa Mufumbiro baluwa dayo some ebbaluwa kungu tewebuzaabuza bino bimanyi. Ebbaluwa ya General Museveni yasaba Bannayuganda nti asonyiyibwe kuba alina ebirungi byakoze eki nga naye amutendesa amubaleetedde abagamba nti kituufu nanga ntawaanya njogera ku nsaba gyeyagala kugenda okulumba e Kenya nti bajjagenda ku bigere balumbe Kenya mu wiiki mmeka oli bwe yakubamiza nagamba omwana ogenda okutukubisa ensi tetulina kye tukoze wano mwalemu okola enguudo nga muluma nsi ndala
ngagamba kanetonde n'omwana kamujjawo kasita azaale kibi atuwongerera n'akyeterereza era niyo okuba boba omwana nga gw'omuzaalo n'amusuula mutoyi onatamutte byonna tebikkirizibwa era n'awummuza lindako ombuuzizza n'awummuza amala okummuza n'atereka wali kati n'akwasa abatunda abaguza abantu ebintu ababalamu omulimu gwabwe omukulu kuguza abantu kiriwo Balam aguza omuyimbi ataliyo nga talina bye yali ayimbye n'amuleeta n'alimba abantu n'abantu 3,000 gwe n'oddamu n'omupangisa n'okola loosi kubanga ye obukugu bwe kitunzi maketiya era omulaba batunda gwomanyi omuntu agamba nti atunda Coca-Cola omuntu watundira ekintu ekisinga akalanga akanene kati olwo bino ebirala kakati abatadde ekintu kyemutategeera nammwe mu maaso kati mulowooza nti people are not scared abantu ekibeeraliikiriza nti obujozi buno okukwata esente z'omusolo ne muzimanyirira mu abantu ne mubafuula abatalaba ne mulaga nti mugenda kola social transformation naye nga be mwogerako nti ba social transformation be bamu kyemugambye era ye mwenyini yeekubye gye ayiwulira amanya gayogeddeko amanya ge gamuffe tetugaawula mututuusiza ku level tetukyabaawula na baawula kuba mweronda mweka you are an association of the same group abalowooza nti eggwanga lino kakati yenna olaba abadde katufuze ate ffe owaffe naye kajje you don't kugamba nti the mess done by your father you don't care anymore let even the son come and mess it up kakati awo ffe tetusobola kubeera scared ekimu ku byafaananyi olwajjo bayogedde ku transition. In fact, Professor Elijah Mushemeza omanyi bulungi ogawulira amanya professor wa political science kyekyo kyennyini yaga nti and I want to quote, I have made scientific research and found out that the only way to get a peaceful transition is through the Patriotic League of Uganda and General Muhoozi Kainerugaba. Led by General Muhoozi. Damoso scientific research. Yes, yakoze scientific research. Okunoonyereza okw'ekikugu. N'akizuula nti eggwanga libanga lyagala peaceful transition. Erina kuyita mu PLU ekulemberwa General Muhoozi Kainerugaba. What was his ratio disdendae? What was his ratio disdendae in coming up with that scientific report? Omanyi mmwe amanya agopuluka ne Balam doctor. Era eri abalala balowooza nti oba wabisolo oba w'abantu era asobola okuzitwala wabanga musajja si muntu mulambulukufu era wajja wano muyita dokita timwongerako nti abaamuwampe teyabisoma ekyo temukyongerako ng'ata dokita gwe tomalina kumanya nti alina kuba honalale dokita naye mmwe mubuzaabuza ensi because even the media itself that's a different thing. You're not listening to me now. No, I've listened to you. Let me tell you, you will reply, you will have time. And for me, but when I get space to speak on every media platform, no, it's true. I speak Do you contest that? I speak sebimanyinze kugambye nti ndekye nkugambye kikino ntero ino kyongerako. Okay. Babo linda ko maleyo kuba badde ombuzizo kujja ngomaze. You interject. Nasabye obwenkanya ate obadde akutambuza. Kakati bwogamba nti okoze scientific report. Research. Nti peaceful transition. Goyinza okusuubira peaceful transition okuva mu batemu. No, Dr. Balam si mutemu. Batundani. Batunda ki? Komanda bamagye wano kiri ku public admission. Ani yasalasala Kakwenza ku bigambo bya Kakwenza. Bulira abantu. Oli muna Uganda oli muna mawulire ani yasalasala Kakwenza. Kakwenza akola allegations nti waliwo munamagye. Yogera amanya kubanga obwedde ogogera yogera. Okay. Kakwenza agamba ani? Okay. Oli munamawulire Bahati ali mu America family yani yajiwamba. Kungu oli munamawulire for the journalists speak for them ani yawamba family ya Bahati mu America. Mwami Balam. Waiswa nti kyemutunda tekitundika. Ekiwadde kitundika tebandi kiwadde budde. Naye kituufu kiri nti bakiwa obudde. TV amayampise. Pastor Professor Mushemeza musomesa mu University Makerere yabagambye bakoze research eyamba okumanya ekyomunda n'omuntu gwe wabweru kyotasobola kumanya bonga abakugu abasoma nga research yakola research ate teyamutwalire mwezi gumu oba ebiri yalwawo okujja okutwegatako y'omu ku bantu abaluddewo okujja okutwegatako
dozera yatwegatako mitoma twali buziwera juzi twali buziwera yatwegatirako about a month ago nga tuli mu zino team building activities twali tukola zeretamza so yagamba research yeji yakoze yabuze ebibuzo okuva Karamoja paka Kitugumu paka Arua nakirira Kisoro naja mu Buganda ate it was overwhelming mu Buganda ne mu Busoga twali tumanyi nti mu Buganda tebajja kwagala idea nate bo bajagadde nnyo bagamba tujja kufuna emirembe eggwanga lino ligenda kutereera ligenda kusigala nga liri stable singa munamagye agenda okugawumula abantu mwagala w'amangi mukwano gwa Uganda mutabanyi wa Uganda omulwanyirizi w'eddembe omulwanirizi w'omuntu wa wansi atayagala nguzi omuntu ayagala okulaba nti sente za gavumenti bazidiibuda tebazoonoona kubanga ye yaleka balukoni oba olubiri olwa kitaawe n'asalawo n'agenda atulwanirire mu Garamba mu Congo ne mu bitundu ebirala byabadde alwanirira is a pan-Africanist General Moses Kene Rugaba nti gwe balaba yalina omulamwa era nti yasobola okola ki okulembera eggwanga so nja kusaba Kiini olwaleero twongereyo endala abi kubanga mwami Mufumbiro akyalina ensonga nyingi zalina okutanya well mwami Balam lwaki muvuddeyo nnyo okulaga eggwanga Alex tuwuliziganye lwaki muvuddeyo nnyo okulaga eggwanga nti General Muhoozi yasobola tayagala nguzi agenda kukyusa eggwanga lino kyetwagala besisi yammwe eri ki mwami Balam kubanga tumanyi komandi ze zabadde akola mu bintu byabadde akola tembadde mu buli bwanguzi ate ne weyayingira mu land forces yatereeza ebintu bingi mu bbanga lya mwaka gumu yali amaze okuzimba ebisulo ebiwera ddala 50 bombo barracks okuva Idi Amin lwe yalimu nga bagizimbye mu biseera bya Idi Amin ebizimbi ebipya ebyagenze bombo mu rekodi ya mwaka gumu nga bikozesebwa ssente za gavumenti ezimu ze badde bafuna buli mwaka ye yazikozeseza bulungi n'azimba ebisulo n'azimba offices n'akola ki so tosobola kusanga muntu ayagala ggwanga lingoyo waliwaga nti atawa time in our generation musazeewo okumenya amateeka tetulina with impunity obwannantagambwako tetulina amateeka getumenya kubanga Dr. Balam yes muzimbye allegedly obwannantagambwako teri abannamagye tebakkirizibwa kwetaba mu byabufuzi okola political statements ebyo byawulayawula mu bantu you are reportedly doing it with impunity temulina kutya kubanga maybe muina abakongozi mu government ne mu magye mukola political statements mutambula eggwanga lyonna ne mwogera kino nakiri kubanga mulowooza tewali agenda bagambako tutambula ne senior presidential advisor on special assignment alina omulimu omunene ogw'okulaba nti ayagaza bannayuganda eggwanga lyabwe ng'ayita mu program eya patriotism so agenda buli abannayuganda mulekerawo bubbi mulekerawo kino Uganda tujja kubeera bulungi kubo lino lyaki teryagwa kino lwaki tekyagwa nga senior presidential advisor on special assignment singa omuduumizi w'amagye okay Alex tumaliriza akadde kafuka wedde tugenda mu bigenda bitya ne Anatalia Oz but how do you intend to react nga leading opposition political party ku decision ekisinde kya General MK Kyakoze bali mu opposition come again bali mu opposition have they defined themselves as opposition we are not a partisan okay kakati why would we deal with a group that can't define itself? You seem to have the same objectives. No, we cannot have tetusobola kubeera na same objectives ne a tribal grouping alienated coming together to have the longevity of Genome 7. Nagami, this is old wine in new bottles. Fwe bwe twasalirawo okuba nti twaŋŋangadde bigger problem bino ebisigadde ebyabakongozi it's nothing ffe tuli kumandwa nkugambye ono alina DNA oli ffe tuli kumandwa ekyokubiri jja balaba nga bakamafula
nga bamatafosinga nga beyubula through akadaisi emirundi mingi, because it is a bunch of people together with no agenda but longevity of dictatorship. Okay? Dictatorship, murder, corruption, obutemu. It is until General Muhozi nagamba ekiri mu kibiina ffe gye tuli kivundu kituufu they seem to have seen light. Oli musajja musiraamu sikyo? Njala kozesa gwe ng'example. Oli musajja muisiraamu sikyo? Wegala kwegana busiraamu. Oli musiraamu tuli musiraamu. Genda mbaaso waiswa. Gwe Adamu oli musiraamu. Waiswa genda mbaaso. Oli musiraamu. No. Nze mbuze ebibuuzo wange. Anti oli musiraamu. Oli musiraamu, yes, oli musiraamu. Kibanjagala sagala ng'ambe nti oli musiraamu nga walokoka. Awo nga ndete example endala. Naye njagala abantu gye baba bandi musomesa. Oli musiraamu. Kagabo yatugambye. Ebyo byonna nzikiriza oli musiraamu. Kagabo ye oba nedda yatugambye. Tamanyi ddiini lye kati kampere example ku bantu abamanyi amadiini. Kakati bw'obanga gwe Abudu ng'oli musiraamu ate n'owulira Bebekulu nti anywa omwenge ng'okyawa obusiraamu. Ng'okyawa obusiraamu. Kikwasaganye ne kino kyenkubuuza. Anti kyenkugamba oli ku batamiivu obaleeta mbalamu. Ekiteesaawo eddwaliro nti mbalamu mbaamu abalwadde. Kyogamba nti mweni yupi tetusobola kumanya nti wafuna abalwadde. No, tosobolaga nti Dr. Kagabo a senior surgeon doctor noga nti mulalu nkutidde tosobola kukwata honorable Jimmy Lwanga bombi bano baba wagira mu 2021 nga bayimba kyagula emakerere tebakeberangako Dr. Mutoba mulamu bamulwadde. Do they have a right to have a choice? Kati bw'oba oyogera right of their choice tekitukatako ffenna. They're your members. Listen. Do you intend to punish them anyway? For us, we have processes. Mami Kungu. National Unity Platform. Ene kino kankyogere. Bantu bangi babuuza ekikyobuuzizza. Nti NUP lwaki tegoba bantu abo? Kubanga tetulina kizibu nabo kubuwumba tutu bwabwe okukolagana ekyo kigambo kya Luganda. Kukolagana n'abantu Luganda olwo kujja nga toli Luganda. Kukolagana n'abantu bakanywa musaya abata abantu. Masaka eyo group gye bawagira Ashraf Kasiri yaka undergoing mu America surgeries 3 yali muna mawulire oyinza ganto wamulaba kuba mwegana buli kimu. You want to be part of those who are enabling death. No, why so get a maso? Ashraf Kasiri he was nearly murdered Masaka. Fraka senteza bamukomyawo nga might. Nuomuhezi oweri antondo oyo gwandibadde akiikirira paka olwaleero ali mu Buyinga hospital fotokoto bagenda kumujja mu masasi mu mugongo. Nsobola n'okukuba essimu nga njikubira maama we kati bamuhozi bwe babimutuusaako nga bakozesa afanda omweru gwe bayita Napoleon. Okay? Wane Kayunga abo baali nabo oyo Jimmy Lwanga. Okay? Batta abantu mu accident abasukka omukaaga olunaku lwe bakuba Dani Magic emimwa ne bajasa ne bomb simanyi yali kika kya Balam babimanyi banye ebyobutemu bebakozesa ko bantu. Kakati tosobola kuŋŋamba nti otaba mulwadde waki wa muntu, but the truth of the matter is siba bakabamwe olutalo lwaffe siba tebakyali ffe tetulina mubaka waffe ffe tuli babaka tulina abantu nga bansonga ate ffe minzaani yaffe tubalabira ku bikolwa byabwe. That is why ne processes ez'okubagamba nti tubatadde gwe mbyaffe kyabalabayo ne mu processes ezigamba nti tubatadde olw'okuba ffe tugoberera amateeka tetulinga ababalamu. Tumukunde we yagenda ku CBS n'ayogera just statement egi bamusiba myaka 9 mutabani wa bakubulidde bali yonna naye ekirungi ne bannayuganda babagana project emekwama era tewali kigenda kuddawo kyonna. Project emekwama tulina project MK gule Museveni abadde ne project Muhozi emekwama according to him. Tubadde ne tarehe era teriiwo kati tubadde ne tarehe 6 eya Mwami Museveni kati jo twalonchinze tarehe 7 ya General Muhozi era tujja kujaganyanga buli lunaku z'omwezi nga 7 February paka nga tujjukira olunaku lwe twalonchinze campaign y'obukulembeze bw'eggwanga erya Uganda. Jaise project enakwama ng'ennaku z'omwezi 15 March tugenda Masaka. So mwabeerukaya abe Masaka tugenda kukola ki? Tugenda kuba olukungaana
olwaba nga tusomesa abantu omwoyo okwagala eggwanga lyabwe sente muzijjawo because waliwo allegations yes waliwo allegations nti mukosa nsimbi za muwa musolo no kati nze nina ebyuma nina stage nina tent nina obutebe ebyo nze mbiteeka contract za government zonna kuzitimba then nina mukwano gwange Franka Gashumba kuba t-shirt Franka Gashumba kuba t-shirt naye akwata t-shirt n'atuwa then nina honorable Kagabo doctor aleta abasawo ne bakola omulimu gw'abasawo okujjanjaba abaweerere Kagabo Wanup Dr. Kagabo Wanup honorable member of parliament Wanup Kagabo bamujje obutandika omuntu waffe nina honorable Lwanga buli muntu kwegamba ffe tukola nyekundire buli omu aleeta kyasobola okulaba nti tusavinga eggwanga nga tukozesa obusente obutono kwaffe tugenda kulemesa ababbi ba ssente mu gavumenti tugenda kuonona westage eyo okuonona so lwaki ng'omuwabuzi wa president mu Kampala omuwabuzi wa president lwaki ng'omuwabuzi wa president Dr. Balam lwaki ng'omuwabuzi wa president because General MK muwabuzi wa president Museveni ndeko malirize kyekubo no njakuwa obudde I'll give you time sagala kyerabira njakujjukiza linda ko muwabuzi wa president lwaki ye ng'omuwabuzi wa president Dr. Balam tawabula mwami Museveni mukama because ye muwabuzi we Nanga nti tukole bwetyo okulwanyisa enguzi tukole bwetyo okutereza amakubo tukole bwetyo okukola kino na kino why does it need yenga yokusoko kujja mu lwaki olabawo enjawulo buli obubbi obw'amabaati yavaayo n'agamba nti kisoboka bano ababbi b'amabaati bakwatibwa bali mu kooti Nandutu n'abalala bonna bakyali mu kooti waliwo abafuna amabaati gano agaofisi y'aba prime minister waliwo agagende Karamoja waliwo agali Bunyoro ministry waliwo n'aga Tesa affairs Anita yafunaga Tesa affairs lwaki yali agazaayo no teyali yagazaayo kubanga omuyambi we yagafuna mu bukyamu lwaki yazaayo gaali ge Karamoja bamuwa amabaati nga tamanyi nti bamuwadde yali Karamoja yali amanyi Geteso nenga ga Karamoja yali amanyi Geteso nga ga Karamoja bali bamuwadde amabaati nga Geteso nga naye ge Karamoja n'abagamba mugazaayo temunswaza so Anita yafuna amabaati abafuna bonna bagazaayo nga tumaliriza Mwami Balam I'm so happy. Alex Waiswa Mufumbiro Lero Balam omukozi otya simanyi wana asura yanamanyawo ne ye NUP that is National Unity Platform oje kuulira mu mulago tesaaga webesazeewo and kugusa nsonga egigusa Alex Waiswa Mufumbiro webale nnyo project emekwama asimanyi bana mmwe muli basanyufu nga bwendi kuba olwalero Alex Waiswa Mufumbiro wanteredde omukulu Balam nengamba nti weewo noli atazaalibwa Uganda gwe bazadde Tanzania TZ TZ naye yajja kuno okupakasa okuba ekyeyo kati ate mbwa ayagana kusaba kyeyo kya ggwanga abagambye mpozi nga babikyusa baba bamanyira kukyusa kwatamu naye nga manyi buli kitandikwa kiba n'enkomerero teri kintu kibawo kya lubeerera tekisoboka time egenda kutuuka byonna bijja kumenyeka bwebba byonna bye babbye bibagibweko byonna bye beewadde bibagibweko byonna bye bawambye bibagibweko buli kimu kigenda kutuuka time yakyo eggweewo Bannayuganda baddemu beeyagale ne bali wansi obukulembeze obubafaako bubaagala obwa bannayuganda abazaalibwa wano tukomye abagwira aboononye eggwanga lyaffe mbaagala nnyo mwenna abali eyo